Kaseere butukamya uli kuchenda munana katonyeze musanvu era nga tuli mu program ya Fene Nganzi muwanguzi ye tawanika kwana balungi Juliet Juko jeje nzindi emabega w'omunzi ndalo guno lwetisa kya Katonda bwe tukyatambula era nga tugenda maaso n'omuwanguzi waffe mwami Kalule gwe tulina ye mu buwanguzi bonna nawe ojja kwezuula bino byonna omuwanguzi ayogera naye nga naffe mutwezuulira nzo kwesanga oli awo naye ng'ekitambo kyakukwata naye nga tomanyi Mukama ajja kubikulira ebintu bino byonna twengere mu maaso n'omuwanguzi waffe awo wenasabanga Mukama napanga distraction saba nembikutula ningira womanyi nti ebintu ebimu tebimala gavaawo bitwala time kubanga ekyo ekintu Mukama yangamba nti kyatwala emirembe ng'ena kiri mu family jjajja ne bajjajja bakikolanga obulamu buno obwa bulijjo ekitambo kino nga kiri mu family nga omuwanguzi waffe ali yatuuliriza kino obulamu bwe kireeta ng'ovudde ku birooto obulamu bw'otambuliramu n'otegeera nti ng'ovudde ku birooto obulamu bw'oba otambuliramu ng'ekiryo kiri mu family ate bukyuka ku bulamu bw'abalala bubeeranga butya toyinza kwatadde n'ekikumi mu bulamu bwo kirya n'okulya nno kirya n'okulya ssente ate n'ekirala kirira ddala abantu bafa mu family muziiko ono muziiko oli tolina opportunity gy'oyinza kukwatako kyebayita emyaka ngambe omukisa oba kangambe omuntu najja n'ogenda okufuna n'otwala application n'ofuna omulimu nze nakolako application nga njagala mulimu nensula ne ku reception n'osulako nga nkoma manager nga buli lwenzija tabeerawo nengamba kati kansula ne ku reception enkya ajja kukeera era teyajja lwosuzeewo ye nasulayo gumu mirundi 3 manager amala omwezi nga talinya ku mulimu nembita nawulya naye navaayo ate nempuyambu yakomawo senga n'amaanyi ganzigwamu kati ekintu ekyo kikwambula opportunity ne wobeera nga oba oli muweereza oba oliwa kikuwanulayo ate kyenkimanyiko kijja kikula kikula ate kizaala kitambo kizaala kitya nze nabako emmese yenkana kapu gweyo girabyeko aliwo abantu abamu nga musumba ntegeera ntya okimanyi ne mu kirooto osobola okirootera mu mmese ekitambo nga mulina ekitambo okirootera mu mmese oluusi kyapyanga nnyo mu mmese naye nga ekitambo okweyoleka kyeyoleka nnyo ku mpewo omuntu okulota ng'oli mu kifo ng'oli bukunya nga wewazaalibwa nviiri zikuva ku mutwe kuba nze nalotangako n'ebirooto nga ndi mu Angola nga mbuuza omukazi nekkuba oliddawa ng'omukazi ambulira mu Lwangola nga sirutegeera nemugamba nze nimugana nangamba kati nga mpulira muli nga nze ntegeera ngamba nangamba watuuse otiemu kati ekitambo era ebakisamirira kibba emmeeme y'omuntu nekigisula gye kyagala era Mukama we nampa ekikyanika bwe kiri mu Zabbuli 10:16 nti ayimusa emmeeme zaffe okuzijjayo gye bali bakola ki gye baali baziteeka nze nga nyinza okusobanura ku kyaki nye nendota nga njeeyo omusaijize Kenya nsomba bintu nze mba ndowooza Mukama akuwadde amawanga galiwo ng'oli mu lumonde w'omuntu omukoola oli mu Kenya mu kaalo keeyo Kenya oli mukoola lumonde ate ng'omusiri munene Mukama mutundo oba tunaagiwaaki okutujjirayo amazima g'ebintu ebyo byonna era Mukama yabiraba nga byebitusumbuwa olwo emmese eno omuntu oyo wagirabanga ekola etya emmese ekola etya ekulumba bigere
ekuluma ebigere nga weebase ate mmese ey'ekitambo eyawukana ku mmese endala ffe zaatulumanga kati netuka nga twesiba ebigoyi ewaka niyo newe wesiba ebigoyi bwomala budde nze omubiri mupya gwe gwakoma okulukubina ebigere byange ekuluma bwekufuuyirira uva mu kuzina ezikufuuyirira eyesooka ndowooza oba kaŋŋambe bakuba amasannyalaze ovanga ku mmese ekuluma engalo negiyeebula yonna jjajja teyabirabanga nga wagamba bannange baki ekyatuyingiridde ekiro bannange ebintu byokukyalo kuno naye nga eyekyama akimanyi naye nga jjajja alinanga ensuwa ye mwateeka amazzi ngaera olweggula tera okuntuma keyondeetera amazzi tokkiriza muntu yenna kukulaba ensuwa ya musoke oba yamusoke nzaba nga nsuwa nga ya bbulaaka amazzi genywa bwenywa ate gabeeramu nyingira n'oluvannyuma olw'omwezi ajjayo keesire n'ayambala yenanga ebintu byeyayambalanga n'alaamiriza n'alaamiriza ebintu bye nga bintu bingi nnyo toyinza bimanya era nga si mwangu omukyalo oyo si mwangu ne kukyala abantu beebuuzaga wannanga omukadde waawo ovanga ku kyalo gamba kigambo nti omuntu waawo si mwangu abeera bamumanyi ekyaggwe ate eyo basera misana bambi era omuntu wagamba nva mu maaso n'ogaaniramu nawe oba olina kyeweesize kubanga jjajja bayimba mukaawo n'omuntu ne beetwalaganya ne bawasiganya ebigambo olina mugamba ojja kulaba n'olina mugamba tujja kulaba eyalisimba gwe yalinogako obunozi g'omugenyi omugenyi yalinoga bunozi ate waayita mmeka munnaye twali tulyawo nga baleeta mawulire nti oli akasuddemu baamuzanga ne kesita gyamu nga bwe yamugamba tolina kesi gye bajja kuzikamu gyojja kugyamu era bamuzingazinga tebamuzika mu keesi ngira omubuulire enjiri tebamutwalaganya naku zina abantu batabuse nze mubuulidde enjiri gyensiiba era omuwulira enjiri nga waawuuna wakoona akagulu ke n'agamba katonda kyoyo gwe mutugamba ffe tulina owaffe naye ngaebintu ebyo bibonyabonya bantu abyewaniramu nebikubonyabonya era famire yaffe bigisibye nnyo bataata bange abo tebafunye kyansi yakulaba ku ssente tebazirabyeko ate basiiba abantu basamira buli lunaku banoonya buli musawo kyo kyekikola buli ssente gyofunawo nga kigamba kakyono yakulya obubi paka lweggwawo era tebalina kyebalina kyo kiryawo mwami Kalule mwajima obujulizi tubuwumbawumba tutya buno obujulizi bungi nga bukyatutwalaganya tukyabuwumbawumba kakati mukama ŋŋamba nti yambala amaanyi ogende waliwo ekyawandiikibwa kiwayogedde ekyemmeeme kiri mu Zabbuli 16:3 kubanga biyinza okuba biri ku ggwe naye ssebo n'abala babirina emigwa egy'okufa gyansiba n'okulumwa kw'emagombe kwankwata nendaba ennaku n'okutegana nendyoka nkowoola erinnya lya Mukama amazima anti ayi Mukama nkwegayiridde omponye emmeeme yange tugenda mukabirira Mukama najjanga ntolosa mu mbeera ezo nye nga wampa instruction wemba ngenzeyo waka eyo sikomba ku mmere emmere yaabwe bafumbanga emmere nakuyita naye lumu abantu abo bategeera nti ekintu ekyo ntandise okiteekako obulabe ne bankubira essimu eri mu nsi ey'omwoyo kiba kibagamba ne bankubira essimu ne bayita omusawo waabwe famire neetuula taata yankubirako olwo tukwagala eno yangu wako nawe nali neŋŋamba taata njagazaaki ndokosaawo muliro mungi okyasaba esaala ndi mu mwaka gwange Mukama gwe yaŋŋamba
ntuuseeyo omusawo yaliwo na famire nga weeri kati nozobanga bagezekako gyo nti banyambuleko kino ekyobwakatonda nzigwemu amaanyi kati wentuukaawo tata naŋŋamba bajjajja banyiivu konze bajjajja nze nga nalokoka kwe naŋŋamba bakunyiigira oba okya nnyo konze mbokyakya nagamba bajjajja bo banyiivu era tukuyise wano bajje bakubuulira ensonga ebanyiiza nemugamba taata endagaano ezo nemugamba munaye taata era banga bajjajja gye bali babayite nentuula mu ddiiro ne batandika ennyimba zaabwe oli ku kyolugwe nze ntudde njikutte bayibuli yange mpita omwoyo mutukuvu ngamba omwoyo wa mukama nze nsabye ndabe ku bajjajja bwe baŋŋamba bakolobeza bayise bayimbye ez'abalongo baabo bakwasaganyiza bakubye mu ngalo bebuuse ebibbo bakoze bate bajjajja nga balabika taata omunaŋŋamba gwe tugenda kutta busi ova wano ng'oli mufu konze ate mwabampise ndi mwana wamwe bamunzita mukoleki munzite kale taata kyava agamba guno gwasiriwala tegulina magezi bajjajjabo banyiivu ate oyongera tusunguwaze kati naŋŋamba gwe first born njoza ninga mwana we wakubiri wakusatu wakubiri naŋŋamba mwana wange twakitegeera nti walokoka bambi konze naye tojja kusobola kubeeramu obulokole nga bajjajja bano tobatereezezza konze kakati twagala tubayite ku kyoba okola gamba nti ebyobulokole obivuddemu ffe tulina abasajja betubeera nabeeyo mu tawuni balina bajjajja baabwe naye nga balokole nemugamba taata amazima nze ngamanyi saamugamba mazima ati ngamanyi nemugamba taata nze sijja kusobola migugu gyontikka kubanga mizito nze mbadde nsaba nze nga wenji omulokole kambeera omulokole katonda yanyamba okulokoka namwali bayamba okukola ki okulokoka mwana gwe kyogamba obulokole bulina amaanyi bwe gatyo oyimirira nga tolina wadde kyotya n'akamu omuntu kasita atambulira mu butuukirivu kalulu mulokole sikalaba bakooloobya babayite nze pulogulamu saagimanyi ey'olunaku kubanga nasanga batudde n'ebibbo nga bwebiri n'engoma nga bweziri nga n'embogo bazesibye sama nange obuvungi nabujja nenyingira nentuula nebagamba katuyite bajjajja yesu olina amaanyi bajjajja tebalabika netulyoka tuddaawo obulokole bwandi buvuddemu tukuwe kadagala onaabeko embeera simbi wafunye ku kyokulya nembagamba nze setagana kulya nakadagala sikaagala ayagala connecting oyingire mu ndagaano bulungi ng'alina kaayagala giryoke gijje gikuwuune taata wange omuto naŋŋamba oyo tumutte busi tumutte busi ebintu byaffe abyokyomuli ayokya byaki nembagamba nze sokya ebintu byammwe nze mbeera nsaba byange kale n'omulokole tamanyi maanyi gaalina amazima gennyini kyofu olaba abasamira bakubako n'obusungu bwali bubi nnyo ate nze saakimanya nyendoza ekyanyamba taata wange yaliwo nga wamanyi omuzadde ng'omuzadde niye obusungu bwali awo taata wange omuto nakwasamiri nayagamba tuyise ebintu kuvanga alokoka tebijja nengamba kati nze yaginga abireeta mukama yakuwa instruction buli ssaawa 9 gwa kiro ssaawa 9 gwa kiro gwe lumba kitambo nkuba neyambula kitambo kya busezi gwe weeyambula eno eri bikola baakafaya kalulu bannange tukaddize katonda omulamu oyo bamuyita katonda godi oyingidde mu kaseera keeriya nyingidde awo ekintu kitabuse taata akoze settlement agambye
bw'oba ogaanye okudda eno gye tuli ffe tukuvuddemu tokyali mwana waffe. Era awo ne bangoba ewaka. Taata n'aŋŋamba nkoze eki nkugobye. Taata mukulu wano toddanga kagende tekadda tukugobye. N'ebyobuseka tolibiraba neŋŋaba bannange kangende nono gwe bayimba mu nnyimba nti Yesu wapata kuyambya ani anaakuyamba. Ne bayimbiramu awo n'akayimba katya nyimbira muto bannange tulina Katonda omulamu ate sitaani mubi nnyo. Ekibonyaabonya famiri lubaale mizimu. Ne bw'ogitereeza bakitaffe bajjajjaffe bazze babitereeza emyaka gyonna talina ntobo tatereera. Ate n'abalokoka nga bekkiriranya tekiyinza kuvaawo. Singa kati awo nekkiriranyamu katono nnyo naawe n'ofunayo akadagala awo. Singa ne kakati obulokole bwannema si kugwa ddalu. kugwa ddalu. Oyimbye akayimba kafaanana katya? Mbayimbidde wiipoolo. Wiipoolo polubanga? Mulokole peyiye. Babitegedde? Babitegeera. Neŋŋamba somanyi omusajja nange akayimba twakayimba nga tukyali bato. Wiipoolo polubanga? Mulokole peyiye. They shout. In the house of the Lord. Simanyi timbuka okuyimba kali bungi nnyo kubanga omusajja akomekeza nga agamba nti alina wakosementi ng'agamba nti Mukama yakola ki yayamba omuntu bw'aba tamuyambye tewali amuyamba. Nze ne mbagamba bannange twawukanye nze kati ndi musajja mukulu nzayiza akanti asobola kunyeenya omutwe nabagazi sinza kunyeenya omutwe bije munyeenya emitwe egyammwe sisobola kunyeenya mitwe. Taata ekyo kyamuyisa binagala okugyayo nekibooko awo nafuumuka 10 kyamuluma nnyo ne kaakati ebyokunyeenya omutwe ebyo ebyokunyeenya taata kyamuluma ne kaakati wandaba gambuli kyamuluma mbona balangira okunyeenya emitwe nabaga nti kakinza omuvubuka nyeenya emitwe kyekinyenyesa emitwe kangende ne Yesu. Awo ne twawukana. Meeting yali nnene. Meeting yali nnene ne bangobera ddala ewaka mu butongole. Ekyalo ne kikimanya. Bamugobye yeerokosa. Bamugobye bannange mutuyambi. Kyogamba kyaggwe bukunja amazima gali nti abasinga mizimu gyali gyawambirayo ddala. Kyaggwe bukunja amazima tegali nti. Kyaggwe bukunja ekituufu kiri nti. Kituufu. Omwana kasita akula munaweza emyaka nga 7. Batandika omutendeka ebintu by'obusamizi. Family ezisinga. Kyaggwe kiri ludda wampozi. Kyaggwe bukunja lugazi. Awo. Buyukwe. Bukunja nkokonjeru. Twala tugende Matale. Wata abantu baagala abakozi okuva eyo. Oleeta kyoto waka. Muganda wange. Magi abakozi nyo taba mukozi. Abajiddeko ekyoto. Oyo n'ekyoto kiveeko. Ako bakayita bamusomato makagamba katya kaba kayumba ka mizimu. Kayumba kono bero kasitude kangambe sawa. Ng'oyitadde waka. Odduse wakaawo ovaayo mwaka kyogo gwali mwaka kyogo. Nziruse. Awo nno kati baavaawo ne bampaabira ow'omusamize atwala ekyalo kitundu kyeyo. Gundi yalokose. Bampaabidde ow'omusamize. Balina nabo kyeyamaani gye baloopa. Balina omusamize yakola ne Bayibuli eyo. Kaluka. Omusamize yakola ne Bayibuli sinzaagala mwogera manyi. Tuli kumpewo. Yakola ne Bayibuli atwala abasamize bonna mu ggwanga wano. Kangambe yekiyamaani obudde koona abaddeko. Mba neebase nga taze mu birooto. Nangamba gwewaziza omusango wasobezeza bajjajja. Era bajjajja bakunoonya. Mu kirooto bw'okomawo eno? Nangamba newona akola otya. Kyogere bulungi ekirooto ekyo. Kyewaloota ng'ovudde waka. Wenvaayo bo ne bagenda ne bagenda ow'omusamizi oyo. Ne bamugamba nti omwana tuleseko olugezigezi. Ayagala kutimbulwa kintu kyaffe.
Eri omusajja nakoma wino ne mulota. Naye engeri Katonda kale gy'abikkula ebintu gwe by'otaamanya gye baabikolera naye n'ojja mu maaso ge n'otandika okusaba ate nga kiri riyo. Ndi mu mwaka nkomyewo nkooloobya. Ye taata. Noota omusajja onaŋŋamba gwe n'onaakola otya? Tujja kudiringa naawe. Nga bwe twadiringa n'abalokola abaasooka. Ekyo kyannuma. Nga bwe twadiringa n'abalokola abaasooka. Kubanga ku kyalo kwaliko abalokole naye newuka kati wetwogerera obulokole bweri tobutegeera. Omuntu mulokole ate alina abasajja babiri. Omuntu mulokole musamiza ayise pate ate naye gyali tebutegeerekeka. Emmere emponge gye balya kati ndowooza bali abantu balina gye bakwambulako. Nobeera ng'owa bulijjo nemufaanagana kati nosigaza linnya batera n'okwekkiriranya kakati kino nkoze eki bwe siigende ewa mukulu gundi kulumba ate kye siigende banaategeera batya compromise. Omusamize nali mbiyita byakusaaga nga kyansitwako kakundi kakundi akutaddeko ekkundi ery'amaanyi mukirooto gw'otandika okulwanagana naye nga atandika okundoga amaloga ag'amaanyi. Kati ejjukira ekitambo nkyalwanagana nakyo kuzzeeko n'omuki kuzzeeko n'omusamize naye Mukama n'aŋŋamba asigala ye Mukama nyongeremu amaanyi nye Mukama era nampa ekyawandiikibwa yanzangamu amaanyi kiri mu Yeremiya sura 42 onyirwa 11. Nkyala mukulu Isaac Musumba Tom atera okutugamba ewammwe babeera nga basamira mulokole teweebaka. Kituufu. Talimba yabiraba teweebaka otegeera nti bagenda naawe situla enguguyo naawe dda ku lusozi ate ulira kubanga gwe mulabe waabwe ate gwe tokimanyi bo kati nange n'ekizuula eno waliwo ovulesa ekyawandiikibwa ekyo waliwo ekyawandiikibwa ekiri mu kyabalamuzi Gidiyoni yali asituka ogenda okulwana kati Gidiyoni n'atya ng'ate eri abalabe bagenda okulwanyisa ebirooto babifunye dda. Omulokole wabeera omunafu emizimu gibba ensi ye ey'omwoyo ne giroopa mu bantu bali nti wuuyo Mukama agenda muwa mukyala ne bakutandikako obuwanguzi bw'oba oyagala okutuukako bugaana kuba kati bo nabo bafuna ebirooto nga tonafuna no birooto bali basooka obifuna nga gwe wevuga bali mu nsi ey'omwoyo mu busamize mizimu giraba kyogenda okutuukako nti oba mbaga ekyo kyandikwa kiriwone mu kyabalamuzi leero kigamba kitya tofayinja kinoonya kigamba kitya kigamba nti Gidiyoni we yasituka okulwana ng'agenza okulwana kati n'atyamu kati bwe yatyamu Mukama n'amubikkulira abalabe be. Nyoze kyabalamuzi sula 7 onyiri olw'omwenda abalabe be nga bagamba nti twa olutalo lulimu mutabani waani twalaba ekitala kya Gidiyoni nga kitutema kati ne bali mubabeera mu masabo nga basamira emizimu gibagamba nti yono nti gundi yaliko kalumanywera gibabulya n'ebirooto byaloota gwe nodde noleja nogamba nange ndoota ndimusiza wabweru eri ejja emizimu gyabagambye dda nti aloota agenze musiza wabweru mugolokoke mulemese muzeewo ekyoto kyaffe kati gwe badde bagoba basuubiza mukwano gwakusuubiza kufunira mulimu bikomaawo. Mwana wange kuba tugende akaseera otegedde nti olutalo si lwakuzannya ate otegeera nti essaala z'okubanoza Musumba Bugembe yakayimba ako nti mulokole omuliro gw'osumulula essaala y'amaanyi nnyo gubeera muliro omuntu watukula bw'ati n'atandika okusaba ndoza katugambe abange ettanuulu
ekutta omuliro nga tewali ayinza gisemberera. ekyo era emizimu girwanyisa nnyo omuntu okubeera nga mutukuvu. Kirwanyisa nnyo mu bikolwa okulwanyisa emizimu egisinga okulwanyisa omuntu okuba nga mutukuvu eri Mukama. anti omwoyo gwe gutukula Katonda asobola okwogera naawe n'akubikkulira buli kintu kyonna, ate aba n'amaanyi ag'omwoyo. amaanyi ag'omwoyo ago. Tukyalina omuwanguzi waffe bannange Mwami Kalule. Akaseera kadduka naye nkuwummuzaamu nti olwaleero tukomewo omusawa yaffe eddako. Tulabe owangudde otya era bali ebyagaana gw'obifunye otya. Nkulaba n'empeta wamala n'owasa n'okuwasa. Namala n'empasa naye lwakubanga nga ogambye nti obudde buweddeyo nasooka kutomera. Watomera muko? Natomera muko. Eri kiri obufumbo, tebaagala bufumbo, tebaagala bufumbo, tebaagala sente. Kati kyondowooza kye baali bampangidde ndowooza nfe mangu kuba mwana muwala gwe natomera yali mulwadde. Awo we tunaakomerawo. Muwala yali mulwadde naye nga obumalirivu bwaliwo ng'ate ebisinga byali bimaze okukolebwa kubanga nze kutwekebeza ogwasooka nze ne situla okukkiriza ne ŋŋamba sirimu ojja kuwona. Ekyo nakyo olwo wakati waneno ng'olwana n'ebirooto ebyo Katonda akuteekerawo akaweerero kirina okusesema kye byali byamira ekitamu ekisooka nga sente obufumbo ekyokusatu buweereza. Katukomewo mu ddakiika mukwano tovaako, katukomewo mu ddakiika eziddako.